Soke tulene eddoboozi katono erinnya ly'omwana ono soke tuwulire erinnya lye tandikiraawo. Mbalamusizaako amanya gange mpitibwa Nabakoze Chantal nga nsinzidde wano e Saudi Arabia mu kitundu bakiyita Jibaili nga najja eno e Saudi Arabia. Kale sebuli twakankwaniriza ate gwe omulungi atulaba gy'osonga otulabira kyokola kyamaanyi okubanga otulaba n'okutugoberera n'okutuuka wano we tuli amaanyi gammwe mwenna abatugoberera n'okusubscribinga kirina okukola kimu kusubscribinga okubanga omanya emboozi ezimu eziba zitambula mu bulamu bwa bulijjo n'ebifa mu ggwanga lya Uganda n'okutwalira mu nsi yonna awamu. Eddoboozi lyensoose nali omwana muwala Nabakoza Chantal. Inbox yange ejjuddemu eddoboozi lino kuba buli mwana alifuna alisindika wange tujja ddizanya mu maaso awo naye ekituleese wano nnaku olwaleero jo nadde mbalaga mwana muwala Fazira kati ono Chantal ate ekyenjawulo ku Chantal ali mu Saudi Arabia nga bwayogedde awo ali mu Saudi Arabia. Ekyenjawulo ku mboozi ya Chantal twakulaga emboozi ya Karo eyakafa juzi gwe twaziika bawo yali anoonya mulambo gwe ne gulabika ne bamuziika. Karo yali Saudi Arabia mu kiyumba ekimu mwe yafiira. Tewayiseewo bbanga lya weeks 2 Chantal Nabakoza ono omuwala mwenyini bamututte mu kiyumba kye kimu Karo kye yalimu. Mu kaseera ke kamu ali mu kulaajana, ali mu kutya agenda kukola atya ku lw'obulamu bwe okusinziira ku ddoboozi yengenda obbazanyira muwulire. Ekindeese ono olunaku olwaleero bangi bakyaliyo, bangi bakyali mu kufa, bangi bakyatulunzibwa mu Buwarabu. Tukoze tutya okuyamba omwana ono? Ddoboozi yayageddeko nti yagenze ku poliisi naye yagenze okulanga poliisi mukama we atakukuta ne poliisi kitegeeza nti ne poliisi teyigenda kukola kiyinza obutamuyamba. Mbeera gy'alimu Karo naye yafa mu mbeera efaananiddeko bw'eti. Mu kiyumba omugenzi Karo mwe yali mwe baamuttira noono mwe baamututte. Ayogezaako ne kwogera ne kampani yamutwala temuyambye. Nabagambye bikampani bya wano bannaye tubyesonyiwe. Bikampani tetuddamu biwagira oba kugendera mu bikampani ebyo tusooke twesonyiwe ogenda e Saudi Arabia. Musooke muli eddoboozi lya Chantal Nabakoza ng'alina by'ayogera. Aba Embassy ya Uganda mbalamusizaako amanya gange mpitibwa Nabakoze Chantal nga nsinzidde wano e Saudi Arabia mu kitundu bakiyita Jibaili nga najja eno e Saudi Arabia okuba ekyeyo mu mwezi ogwokutaano ennaku z'omwezi 24. Eno natuukira mu kampani bagiyita Jawa HR Human Resources of Company nga nzize ntundibwa mu biyumba eby'enjawulo nga nkola mwezi nenvaayo nenzijibwa kwa kampuni ne banfunira kirayant omulala. Emabegako mweno wiiki gye tulimu waliwo kirayant yajja n'agula omwana ku woofiisi we yatuuka ewaka we n'amulemerera n'amukomyawo ne bamuwamu omulala naye yawangaala naye essaawa yali emu n'amukomyawo butamusiimye. Nze eyali owookusatu okusindikibwa mu maka ago naye oluvannyuma ennyo mba naakamalamu ennaku zaali 3 zokka n'ensanga omwana omuwala w'omu maka ago ng'ali ku katambi ak'omwana omuwala Kyumuhangi Caroline gwe baakata mu mwezi oguwedde ng'akaliko omwana nga we baamuta buli kimu. Teyandaba nti nali muli emabega. We yamala okundaba waayita dakiika nga 2 nga neetegereza. Ekyasinga okunkanga kwe kulaba muganda we gwe tusiiba naye wano omulenzi nga ye yafumita omwana muwala akambe mu bulago. Nenvaayo kyenva nzira mu ffumbiro. Omwana muwala yangoberera n'ambuuza, Chantal oli bulungi? Ne mugamba ndi bulungi. Kyava mbuuza oli wa ggwanga ki? Ne mugamba nze ndi Munagana. Nali sisobola kumugamba nti ndi Munnayuganda olw'ebintu bye nali nzize nga ndaba. Ne mugamba ndi Munagana. Kyava ndeetera essimu yali ntono nnyo. Essimu ne tuginyiga ng'ayagala muteeremu paasiwaadi. Essimu oba wateeka ekifaananyi kungulu ng'oyagala kujja mu paasiwaadi bw'oginyiga n'eyaka olaba ekifaananyi. Ekyasinga okunkanga ennyo kwe kunyiga essimu eyo we yamala okwaka ng'ekifaananyi ky'omwana Karo kye nnengera kungulu. Kyava ŋŋamba nyamba mpandiikira erinnya Karo mu Luzungu kubanga nze simanyi kuwandiika Luzungu. Ne mugamba nze simanyi bwe baliwandiika kubanga nze ndi Munagana kati nze naaliwandiika ntya.
kyava nteerako akatambi nga bwe bata omwana yenna ng'ambiraba omwana ng'alaajana sigenda kubalimba sigenda genda wala mazima omusulo gwampitamu natya nnyo kuba omwana bwe yalaajana byonna nali mbitegeera bulungi lwakuba nali neewunzisa ne mbagamba nti ndi munagana era nga manyi nti nze agenda kuddako wayita akabanga katono maama we n'akomawo n'ayita maama we n'amugamba nti omukozi ono gwe tulina wano ewaka si Munnayuganda n'ayita bbaawe n'amugamba wanzise bano ababiri benzize ngoba nkugambye nti njagala Munnayuganda ate naye wagenza okundeetera ondeetedde Munnagana wayita akaseera katono nnyo ne batandika okuyita abantu ne beesomba okutula abasajja besaategeera ne bampita baali bangi nga bakuŋŋaanye ne baŋŋamba mbawe essimu yange naye ngimuwa ne baŋŋamba ggyamu paasiwaadi ne mbagamba essimu yange eno yagwa wansi teriiko paasiwaadi era tekyakolerako ddala kyava mbuza omukyala nti tokyawuliziganya n'abantu bo ne mbagamba nti ye banange sigenda genda wala kubanga nayita mu bingi kola olunaku nenzira mu lumu mwe nali nsula nawulirako bwali buzibirire kawungeezi omusajja n'amugamba nti naye omwana twagala kumutta naye abanagana nga balina security nga tebali nga Abannayuganda Omunnayuganda nga mwangu wakutta sigenda balimba nadduka nentoloka nenzirukira ku poliisi nasindikira abakampuni yange ebiseera ebiwerako message tebanyamba tebaddamu wadde okunyamba n'akamu bwe baamala namalawo olunaku lwali lumu aba woofiisi ne bajja nga naye bali ne boosi wange era ndaba nga olukwe lwe balimu lwakunziza mwagamaka ne mbagamba sigenda genda nammwe wabula ekisinza okunkanga olwaliro ku makya omwami eyali boosi wange akedde nga ndaba ali mu kakukulu ne poliisi ak'amaanyi ng'era ndabika nti ngenda kweyongera okuddizibwa mwagamaka kwe kutibwa kwe ngenda okwolekera bananga ba embassy nsaba munyambeko munyambe mbasaba obuyambi okuva gye muli kubanga abaana tuli eno tubonaabona tuyitira mu kusomozebwa kw'amaanyi. Kale oyo Chantal tukoze tutya okuleka tuyamba omwana ono buli amanyi amayitire ge gyazaalibwa ne gye bamuzaala oso tutuukirira enamba yange kweri ntuukirira nkoonaako tuleke tutandika omulimu gw'okutaasa omwana ono Chantal Nabakooza ffenna tugatte eddoboozi abali mu Africa abali wano e Kampala Abannayuganda bali mu nsi z'ebweru tulabike ntuyimiriza ekitwala abaana mu Saudi Arabia oba mu nsi z'Abawalabu abaana bali mu kufa Nabakooza nga bwe muwulidde ali mu kulaajana tamanyi kiddako tumuyambe tutya ndowooza obubaka bwammwe abangi abantuukidde mu inbox sibasuuliridde kuba inbox yange yonna ejjuddemu obubaka buno oyinza okwoza nimba ono ali omu enamba yesembye 69 aba embassy ya Uganda balamusizaako amanya gange mpitibwa oyo ali omu ne tugenda ku mulala aliwa waliwo n'omulala ampadde eddoboozi eryo bangi abaweeraweerako bampadde eddoboozi eryo ery'omwana oyo kwegamba nti inbox ejjudde mu kaseera kano tuyambe omwana oyo Nabakooza tulabike nti akomawo e Uganda ng'akyali mulamu waliwo n'omulala gwe bampadde wano amanya ge bangi mu inbox bangi tuyambe Nabakooza ono olabike nti akomawo ng'akyali mulamu okitegedde waliwo n'ono babadde aŋŋamba ki Siryoke mwanyinaze gyebaleko munange banaye mwebala omulimu gwe mukwasaganya nfolowinga nnyo puroguramu yammwe naye nga mwebale bannaye okubeera nga mufaayo kuffe bankuba kyeyo mwebale okubeera nga mutulwanirira bannaffe Mukama abajjuludde ate ne musobola okubeera nga bambi mubalwanirira ne basobola emibiri gyabwe okudda ewaka nange owulidde ono naye agamba naye aliwa mubalwanirira ne basobola emibiri gyabwe okudda ewaka nange ndi ku kyeyo ndi Saudi Arabia nakamalayo kati myezi 3 Mukama akyankuumye alhamdulillah nze mpitibwa Nabuli Madiina naye nga bannaye mwebale nnyo omulimu gwe mukola bambi ndowooza owulidde oyo Madiina naye ali eyo bangi inbox erimu message z'abantu nyingi ono naye aŋŋamba kiyoli otasebo kansobera oli bulungi kati ate ngenze nefuna ka notification ko akeeno video gyoba oteekayo kati oba nze nkafunye tisimanyi
kakuyamba Fadhila kyembudde ngamba era kidivoshi simu wakano kakiika video ne bagezaako kale byebyo bwe tutambudde tujja kuba tugezaako bangi Fazira ali eyo waliwo n'omulala simanya Uzaifa n'omulala simanya Dorin bali eyo bali mu kubonaabona so byonna bituukira mu inbox yange tujja tukola ekyo tunaba tusoboddeko ffe nga ffe bekikwatako nabo bafune batandikira nze Devotion Matovu ntambudde ne Sean ku kamera akikutteko olunaku olwaleero muvubuka muto akyeyiiya bulamu naye era tujja kukikwasaganya mpola mpola mbere bulungi mweraba